Obukyayi, effutwa n'empalana tibiina kye bikuyamba. Waliwo omuntu omu yali alina muliraanwa we, naye nga ono yakyawa muliraanwa we ekisusse. Era okusobola okubaataawulula, ab'ekitundu baasalawo bazimbewo olukomera olwawula ebibanja byabwe bombi. Ono naye olw'obukyayi obungi ennyo bwe yali alina, yasalawo buli lunaku ayoolenga kazambi n'omusulo empitambi abiyiwenga ewa muliraanwa we. Kino yakikola okumala wiiki, n'atwala omwezi, omwezi ne gufuuka omwaka, omwaka ne gufuuka emyaka, ng'akikola buli lunaku. Naye olumu yafuna obuzibu n'alwala. Baba bamutwala mu ddwaliro. Ono muliraanwa we n'awulira nti munne bulijjo abadde amukola ebikolobero, mulwadde nnyo atwalibwa mu ddwaliro, naye okudda n'obutadda. Muliraanwa we n'adduka mangu n'atuuka ewali emmotoka eyali etwala omulwadde. Naye agenda okaba nga munne obulumi bwalimu bungi nnyo, n'abagamba temusobola mutwala mu ddwaliro ng'ali mu bulumi ng'obwo, mulindeeko muwe eddagala mulyoke mumwongereyo. N'adduka n'agenda, bw'atuuka eyo n'anoga eddagala, n'alireeta n'aliyenga, n'amuwa n'anywa. Ono olwanywa eddagala n'awulira ng'azza engulu era n'asanyuka nnyo. Ne munne oli gwe yakinywanga, gwe yayiiranga empitambi buli lunaku, bwe yali aleeta eddagala yaleeterako n'entuntunu, kubanga yali akimanyi nti ono muliraanwa we weewaawo yali tamwagala, naye yali ayagala nnyo okulya ku ntuntunu. Tiyakoma ku ekyo, yamweterayo n'ebimuli. Omulwadde ono eyali aludde ng'acunya munne yawulira ensonyi, n'asalawo amwetondere, n'amuyita nti munnange sembera wano, ongweko mu kifuba onnyambe, kubanga singa tobadde ggwe wano sandibaddewo, mbadde nfa. Ono muliraanwa we n'ajja n'amugwa mu kifuba, n'amugamba naye nsaba nkwetondere, bulijjo mbadde nkukola ebibi, naye nga simanyi nti oba obimanyi. Okimanyi nti buli lunaku mbadde njiwa empitambi n'omusulo mu makaago? Ono n'amugamba nti mbadde mbimanyi. N'amugamba naye bw'obanga obadde obimanyi, mbadde nsaba onsonyiwe. N'amugamba nti nze nakusonyiwa dda, kubanga ebiseera ebimu omuntu akola ekikyamu ate kisobola okukuviiramu ekirungi. Empitambi gy'obadde okasuka ewange buli lunaku n'omusulo kwe kwamera eddagala, entuntunu n'ebimuli ebyo bye nkuleetedde. Kale ebiseera ebimu ekibi kisobola okuvaamu ekirungi. Bwe nalabanga ekibi bulijjo ky'onkola kivuddemu ate ebirungi, nze ne nkusonyiwa. Ekyokuyiga, tokolanga omuntu ekintu okumulumya, kubanga ebiseera ebimu bw'oliba omwetaaga ng'oliko kye weetaaga, ajja kukozesa ekyo kyonnyini ekikyamu kye wamukola ate okukuddiza. Weewaawo kyali kirungi nti ono bwe yayiwanga omusulo waamerawo ebimuli, waamerawo eddagala, waamerawo entuntunu ebimuyambye okumuwonya. Naye ate singa yamukolya birungi byereere, osanga era ebirungi ebyo ate byandivuddemu ebirungi ennyo ebyandibayambye bombi. Bw'obanga n'omuliraanwa, bw'obeeranga n'omuntu gw'obeera naye, omuntu oyo gw'okola naye mukolere ebirungi byereere, kubanga bw'oliba omwetaaga ajja kukolera birungi. Naye ate bw'olisalawo okumukola ebibi, ebibi ebyo lw'oliba oliko ky'omwetaaga byajja okweyambisa okukusasula. Kirowoozeeko. Nze Bambalazaabwe Ssemakula, tusinkane omulundi ogujja.